zisobola kusirikira amaanyi gange ng'omuntu yenna ategeera bw'atayinza kusirikira amaanyi ge vaayo ogamba abantu nti yes oluyimba olwo lwa kompozingibwa Kasujja Aziz yenza kwekunkubira essimu n'angamba nti genda ogamba abantu nti wakoze cover omanyi kyekitegeeza oli musajja amanyi music bulungi ku channel eno tebalimbirako tebawayirizaako tebakongererako nze siri mulalu nkulowoozaako lwakuba maama obeera weekyanga kumisinga nnyonnyonnyo kinuma lwaki obogaana obudde bw'ekiro si kyebaka mbeera n'ekyusa ku MR live oba ku Meeting Clubbing live kwe tuli ne leero mwana wa Katonda ali eyo nkwebalizaako Mukama olw'obulamu bwakuwadde ekisa kyakubiseeko n'akasubi kakubiseeko bangi walumba abatutte si lwakuba nti ffe abakyaliwo tubaza bulungi oba tubibaza bulungi nedda ayina ensonga lwaki akyatubiseeko akasubi si lwakuba nti tukyali bato nnyo nedda n'abato bafa si lwakuba nti tukyali balamu olw'okuba nti tuli bakulu nnyo tubirabye era ntutandika obyewala nedda n'abakulu bafa naye kiba kisa ekyo kyatubikkako ne tuyingira ne mu lunaku lwaffe olwaleero nga tukyali balamu tukyali ku mavivi tumusaba n'olwenkya alusobozese okululabako wadde nga amavivi ge gamu getufukamiddeko era getukyaliko nga tusabira abo bannaffe sitaani bataddemu enseke baagala okunuunamu obulamu batadde ku migo gy'entaana era batadde mu kaseera akazibu Katonda waffe atuyamba basumulule oyo yatujja ewala bwe ntunulira gye nnava bwe ntunulayo bwe nti nzirika bwe njijjukira gye nnava mpulira nga neekyawa wadde nga kiba kisa ekiŋŋumya nenzikiriza mu ebyo bye sitalaba era eddoboozi munda mu nze neriŋŋamba bwe riti Mukama gye yakujja waali wala era ayina ensonga lwaki yakujjayo tasobola kukuzzaayo kuba nnonze nno ntyayo mu myala gye nasulanga okubonaabona kwe nabonaabonanga enjala eyannumanga enkukunyi ezannumanga n'enkwa byampikirirangako saagala kuddayo mu byo ndi wano ku MR live buli kadde kwe nsinziira okubyogera okubireeta bikutuukeko wooli nkiddamu channel ntwagitukuza oluvannyuma lw'okusiiba ennaku 40 nga tugitandika ne tuddamu ne tugitukuza nga tuyita mu ndagaano zaffe ze twakola ne Mukama Katonda waffe era ffe tusuubira nti ntukuvu ekyenkanidde awo teri lya nguzi teriyuzibwa nguzi era teri lya bigambo byayo emboozi eziyita kuno tuzekkaanya ziyita mu bakugu abasukka 15 kutuukako eyo gy'oli buli omu n'agyekkaanya ne gye tutanga eriŋŋaŋŋa nsobi bw'olituula wansi n'ogyekkaanya ojja nno tutenda obukugu naye waggulu wa byonna olitenda Katonda waffe amaanyi n'okulabira ewala asigala ye Mukama tayongerwako yatonda okujjula kw'ensi n'eggulu weewaawo gye baliko ssebo kale Brad obulamu olamu kiriya assalamu alaikum waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh oli musawumu tuli mu kisiibo omuntu nga ggwe kimpa amaanyi bw'oŋŋamba nti oli mu kisiibo kunze kitegeeza nti amazima n'obwerufu bigenda kuyita ku lulimi lwo butereevu olwo nno abatuwuliriza babifunemu era babiyigemu sinakindi batuyigirize butereevu amannya Kasujja Aziz ge mannya amatuufu oli ndi musajja muyimbi ate era ndi composer ndi muwandiisi songwriter byonna mbiri olw'okuba Mukama yansobozesa obibeera wankubidde essimu nakubidde essimu ekyamazima olwo kyali wange yaŋŋambye ku channel yo eno nti obwerufu buyitako nnyo ne buba nga buvaayo ensi obutegeera so kyansanyudde ne nga nno ono gayi mwetaaga okubaako kye mugamba kozi abantu tubeerawo nga tulina bye tuyitamu naye nga ate tolinawo okigambira abantu kubeera nga bakola ki nga bakimanya so ensonga lwaki nakubidde nzize kubaako byentangaaza oba oliawo n'okulaga amazima kubanga ga amazima kitangaala ate toyinza gakweka kuba ge gabeera amatuufu issebo
wankubidde nagenzeeko ku mitimbagano oluvannyuma bye twayogedde ebyesaga kwogera wano nagenzeeko ku mitimbagano noonya ku luyimba lwo lwe waŋŋambye baluyita nkulowoozaako neewuunyiza okulaba nti oli exceptional neewuunyiza okulaba nti talenti eri waggulu wa talents neewuunyiza okulaba nti oluyimba olwo lubaddewo naye ng'ensi terumanyi ekyamazima oluyimba lubaddewo ebbanga nalukola emyaka egiseeko nno kubanga ne ka vidiyo ako nakashutinga mu covid myaka emeka nashutinga vidiyo 221 221 myaka nge 4 years now oluyimba olwo olulungi bwe lutyo kiki ekyalukulemesa okulutambuzaako mu bantu bekikwatako okuyambako kiki yala abantu nno abasinga obungi baagala okuyamba omuntu ng'alina kyali naye kati nga bw'omanyi ghetto kubanga naawe kyemmanyi wava mu ghetto oba oli wa ghetto simanyi nagezaako dutambuza mu mbeera ya ghetto mu mbeera y'okubeera nga sirina kye nninawo neneeya nenkola ka vidiyo nendutekako ku leediyo nentekako ne ku TV naye ne batakuba kubanga sirina kyakola kyabbatalira sirina kyabbawa kati mu kaseera ako ebbanga nga lyetolodde nempowa neŋŋano lunemeredde kiraka kikoze eki kiganye nenduvaako kubanga era omuntu atalina busobozi ne bwagezaako awangula ki tewali nempowa nenduvirako ddala neŋŋano okulowoozaako luganye nenkireka newaita ebbanga nga tewali alukuba tewali nga luli nothing naye mukuyita ebbanga nasinkana kyali wange Eddie Kenzo mukumusinkana namusharingira ku nnyimba zange ze nalina bwe namala ozimusharingira nansindikira message nangamba brad omulimu mulungi nemugamba gwebale nnyo kyali wange kukola ki kunzikiririzaamu gwebale kusiima kati bwe wayita akabanga na alina gwe yakubira yali ammanyi kuba twagenda naye ku studio nangamba Kenzo agambye akayimba kankulowoozaako kano okatunda kati olwokuba oluyimba nali nalugezaako ne lunemerera sikyalina ssuubi mu lwo ekyamazima ne mugamba nina ddutunda kubanga nze nali mpeddemu essuubi n'oluyimba era namumiitinga the next day oluyimba nendutala nendumuguza nalumuguza miliyoni emu n'ekitundu ng'emazima ago oluyimba olutunzi kyekyaddamu paka bwe ndalayo mu kaseera kano ng'akoze eki ng'alutadde yalutadde ne lukuba era nga bw'olaba bwe walumuguza kiki ekiraga nti oluyimba walutunda twasayininga endagaano twakola endagaano era nga nina okulikogonayizingibwa nga writer mwakola endagaano mu ndagaano omwo wayina okulikoganizingibwa nga writer mu ngeri ki obuwandiike bwe buli nti nsigala nza obuyinza bw'okuwandika oluyimba busigadde wange yalina okuyimbako mu luyimba as the writer tugende empola programu etandise oluyimba lufuluma tewewuliramu nenkitwala easy bwotewuliramu wakitwala easy tekyakunyiga of course kiteekwa okukunyiga kubanga teri muntu ayinza kwagala kukweka maanyi ge oyinza okubaako ekintu kyokola noba musanyufu nga bakwesa amaanyi go olwo ensi eba egenda kumanya eti obusobozi bwo naddala ng'omuntu oli wansi nga nze oli ng'ali waggulu lwaki obeera onyigiriza owa wansi okulaga akatono kaalina mu ngalo nti keeka kwasobola okukola ekyo kisi kirungi era tekyankolera naye ali easy nenkola ki nenkigumira ntandikwa yabulamu kubanga nze mbadde ngawo nga njiriba endongo 5 saayimbye kati naye nga nowhere to toyina woolabikira nowhere to go toyina woolaga so kati bwe mba nga nfunye opportunity nga bwe nkola oluyimba ng'olwo ensi neerukkiriza vaayo ogamba abantu nti yes oluyimba olwo
lwa composing Kasujja Aziz oba lwawandikibwa Kasujja Aziz ensema nnyo obusobozi bwange na kiki ensobola okukola obwongo bwange Mukama bwe yampa bubeere nga bungaseeko nange okutambula so bwe ndowooza ge galina okubeera amazima okujjako nga ndi mukyamu okujjako mumpamula n'ogamba n'oli mukyamu wandibadde osirikira ku creativity yo n'okireka naye maama ne Katonda bw'abeera mu ggulu teyewuunya n'agamba ono gwe nawa kino kye nawa nga teyategeera value yakyo nawadde ofe zisobola kusirikira amaanyi gange ng'omuntu yenna ategeera bw'atayinza kusirikira amaanyi ge bw'osirikira amaanyi go tegavaayo Aziz oluyimba lunaani yaluta kubanga nagenza okulunoonyaako nga tuli ku channel yo omanyi nze ndi musajja musiraamu ate ntya Katonda bwe nkuwa ekintu oba bwe nkikuguza bwe mbanga mbadde nawe nakiteekawo nankijjawo ensi obutasobola kumanya nti nno kyali kyange bwe mba nninza oveeyo gamba abantu nti kyali kyange naye nakikuguza abantu basinzire okubategere nti obusobozi bwono gaayi weebuli okusinziira ku kyetuwulidde naffe tusobola okumwesiga olunange ntambule oluyimba nalujja buli wamu kuba nali nalutaka kavidiyo ako nali nakassa ku YouTube nakajjayo kati engeri gye lutambuza era nga bw'omanyi omuntu omwavu omuntu ali yala olina talenti tolina ekikumi ate talenti erina kyetegeeza awatali power teba na makulu kati nalujja buli wantu we naluteeka nenga no mullo oluyimba nkolaganye ne muganda wange Eddie Kenzo ndumuguzizza sagenda kumpandiikako agenda kunjogerako ajja kunjogerako nti oluyimba lwawandikibwa Kasujja Aziz nanga neyongereyo abantu bajja jeni nga bategedde nti nsobola owandiika oluyimba olwakabi bategedde awo we nandilagidde n'abantu nti siwandiika buwandiisi ate nnyimba kuba eriyo omuntu asobola okuwandiika naye nga tayimba bulungi nze Mukama yampa ebintu ebyo byombi bibiri bwe mpandiika mba mpandiise bwe ngenda okuyimba era okakasa nti omusajja ayimba wabula platform ze ziba zikyatuzoganya ebyo naawe obitegeera so buladi wange Kenzo oluyimba bwe yaluta ne lukola bulungi era nga bw'olulabye oba nga bw'olulaba kuba luli mu kukola luli mu kkuba nali so proud nga lufulumye ekyannakuwaza seewuliramu nga lwayita oluyimba kyanyigamu kyanyiga nnyo ne ngayi kuba ekyo kyokka Eddie Kenzo okuvaayo n'ayogera mu luyimba nti written by Kasujja Aziz eba mailo oba ziba miles and miles zemba ntambudde nga nzaali ku fule esooka I was so challenged dira saa kisanyukira n'akatono nagezaako kirwanyisa ne kinnemerera ne kiva mu maanyi gange nenga nkoze ntya butufu nga n'obwongo buneesibye nenga nkoze ntya ani atadda nga mpulira ennaku ndi munyiikaavu kati ne ŋŋamba nno kye nnyina okukola kwe kuvaayo ntangaaze ensi mbagambe kuba abaali batadde video baali batandise okwogerera Eddie Kenzo nga bagamba mbwe yabbye oluyimba lw'omwana ne ŋŋamba nnyina okudduka bunnambiro ŋŋende ku mawulire ŋŋamba abantu nti oluyimba nalumuguza teyalubbye era mulekeraawo n'okuba video yange eri enkadde ekyo nga kyenjagala okwogera kubanga ekyali kigenda kumalawo buli nsasagge kale ekyambalamu amaanyi ate kyali wange kwe kunkubira essimu Kenzo kwe kunkubira essimu n'aŋŋamba nti genda ogamba abantu nti wakoze cover cover manyi kitegeeza oli musajja amanyi music bulungi cover kitegeeza nti wabadde inspired n'oluyimba lwoli naawe nojja n'oyimbamu kyali kitegeeza butegeeza nti olwo amaanyi gange ag'okubeera creator wankulowoozaako songo mba nga liddemu olukwe mba neeriddemu olukwe mba ndiddemu obwongo bwange olukwe mba ndiddemu Katonda olukwe mba ndiddemu omwana wange olukwe mba ndiddemu maama wange ne taata wange ne baganda bange n'abantu bonna abanoonya okubeerawo nga nze na buli munnakitone mba muliddemu olukwe musiraamu ekyo nakigaana musiraamu yaman oli musiraamu osaala wasiibi mbadde nsaba nziremu statement eyo kuba nnyinza okugamba beekusimattuse ku channel eno tebalimbirako tebawayiririzaako tebakongererako pulezidenti yakkubira essimu nagamba ati njogera Katonda ye mujulizi kubanza bwe mba njogera amazima mbeera musanyufu lwaki nti mba kimanyi ndi ku winning side yakubira essimu Katonda ayagala bwerufu kiddemu yankubira essimu nagamba gendo wekwate video ng'ogamba nti wakola cover kati nga bwe ngamba nti nakola cover
mbandiddemu obwongo bwange olukwe kati olumbeera ndiwa muluyimba olumba ndiwa kale senga navaayo nenkola ekyo mu nsi Uganda kunkulowoozaako Songo nandibadde wendi denani yandibadde lwaita oluyimba yandibadde wali kati olwo Katonda yandibadde musanyufu mu ggulu n'agamba omulenzi ono namuwa amagezi asazeewo bulungi okulyamu olukwe obwongo bwe namuwa ekyo sobola kikola wabula kyensobola okukola kwe kuvaayo ne nga nti oluyimba lwali lwange ne lunnemu promotinga mu mazima ne mu mwoyo nenduguza Eddie Kenzo n'omugamba mu ndagaano naye rights zonna n'obwannannyini obwa writer bwange era endagaano bwegamba era nze ekyo kinali njagala kyokka kuliorganizing ng'omuwandi manye nti nange amaanyi gange awo wenneekutte wadde kiringa ekitono naye abantu baba bajja kutegeera amaanyi gange bajje nange mukuyita mu talent Mukama gye yampa moving on ate sigale nga nakolagana ne kyali wange oyo bulungi kubanzi kullo kwali era ndi willing n'okukola ekisoboka ekirala wabula ekyammalamu amaanyi kyekyo tosobola kweka maanyi gange bulo kale kambuuze singa obadde ggwe nga gwe wawandika nkulowoozaako ne bagamba okola ekyo badde ogenda kikola 5 tubeere basajja bakulu era abategeera oba amufuna bubi nze siri mulalu ntegeera bulungi ate sitamiira sikubwa siye waliwo n'abalala era abankubira kati n'oyo producer David oyo wa DMS kuba producer oyo bannawulirako ku interview bannawulirako muntu yali ngagamba nti producer yavuddeyo n'agamba oluyimba waddamu kama kati naye ndowooza bamugamba bwe batyo ye n'akipiikinga ndowooza ng'alaba ye kimukolera kituufu yavaayoko ku mawulire David yavaayo ku mawulire ku Galaxy era Galaxy nenkubira mangu nentereeza ensonga eyo era bw'owulya clip eyo kwali ng'ayogera ebifu nange kwendi nga njogera ebituufu kati neebuuza ndowooza naye bamukubira essimu ne bamugamba nga nze kati naye n'akola ekyo olw'okuba ye talina kyafiirwa owulire ye producer bamumanyi nti ye David ndowooza yalaba oba bamuwaayo ki oba bamugamba ki temukozesa bamuwaayo kubanga nze ndaba producer David ngeri gyakolamu ebintu bye si yakibuggu anti nange simanyi amazima yagabikirako essubi amazima gamenya muganda wange amazima gamenya so senga muganda wange Eddie Kenzo yajja n'ayimira mu kamera nangamba Azizi jangu kubanga bali batandise okumutekako ekiboozi batandise omuyiwe vivi bagamba oluyimba alabika yalubye oluyimba lw'omwana yabadde alina kunkubira simu ngamba Azizi jangu mu kamera abantu bagambe tulimba wakola ki walunguza nakiri kinali njagala ku video lwa abakimazi bwakyogerera awo ensi beetegedde nti nze nawandika oluki kinabadde njagala kyokka kati gulwaki ate oyagala ogambe nti nze nakola cover n'eryemu olukwe sakwelyamu olukwe wawulidde otya producer David ng'ali ku mpewo z'eggwanga ayogera obulimba obwo oba amazima ago nabadde munyiikaavu naye ate ne musonyiwa lwa nsonga emyoyo gy'abantu minafu abantu abasinga babeera ku sayidi ya black sayidi enjeru eriko abantu batono era kyovala wanavuddeyo ntangaaze naye abantu bwe batyo si ye yekka waliwo ne munno omulala era bakikoze ebityo waliwo yabadde ani bannange ate ye si producer bannange bwe mujjukira nja kumukugamba mu program kasa tujagenda mu maaso si kyate ntidde ki byoga byenjogedde bitono okusinga ono si bitono naye ekikwasa ennaku David kwe kuviirayo ddala mu mawulire nze mmaze ne David oyo emyaka egikwata mu egisukka mu 7 nze nga nakajja okuyimba David oyo yankolera oluyimba olwali olwokubiri baluyita omunaku eno nsi y'abanene bokka mwe tuli omunaku ng'afudde nasooka ddukola n'oyo nalukola bulungi nnyo mbaddewo nga andera ki ekyamazima muwa respect abaddewo nga andera era mu bantu besobola kwerabira wadde okugaana okuliorganizinga ye David naye nabadde so disappointed okubeera nga teyandiddemu olukwe nakola ekintu ekyo simba wakati madensa munyimbiremukko mukayimba kankulowooza kulowoozaako lwakuba maama obeera weekyanga kumisinga nnyonnyonnyo kinuma lwaki oboogaana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera n'ekyusa luliba lumu n'abasezi balimpulira mukwano nyamba Brad oli talented so kanziriremukko nkulowoozaako
lwakuba mama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo kinuma lwaki obogaana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera n'ekyusa luliba lumu n'abasezi balimpulira mukwano nyamba eyo kolasi amazima ndaga omutima ogwa zaabu mamawo ebikolwa nfu by'okukola buli kange ne kakuwa nfuke balo okwagala kulye n'okunsumbuwa naye gw'omutima gw'omusanyufu nange njagala manye bw'osola ambi tubiteekemu obugunjufu obudde buliyitawo nga wekoza omukwano njagala nkuwe mu bujjuvu mu mazima lwaki tonsazirako naye naawe oyagala nkole ntya kale nga weebuusa ewenyenyadiya misinga nnyonnyonnyo kinuma lwaki obogaana ogamba budde bw'ekiro sikyebaka mbeera n'ekyusa luliba lumu n'abasezi balimpulira nkwanonya kaddemu nkulowoozaako bakuba mama obeera wekyanga kumisinga nnyonnyonnyo kinuma lwaki obogaana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera n'ekyusa luliba lumu n'abasezi soko nziremu ku verse oyagala isooka bakuyimbire kati nkubire eyokubiri zinyira big bar ne bwe nkuleka genda n'omola maaso era nnyabo ne ganziza Katonda muka eyakuteekako feesi buli lwe nkulaba ne nnyumirwa amanyi g'omukwana gogo nteekamu singa naawe ogenyigiramu kwebobeleyo obeera ngumu ze nga siri naawe mbeera mulalu naye mama okwagala kubi kati laba nze gwe muganda wange writer ndowooza lwaki ngambye Aziz ono lwaki ngambye Aziz ono annyimbire mugwana Katonda ali writer omuntu akyuka akola oba nkinyonnyole ntya omanyi kyategeeza oli talented guy mbadde nsaba lwakayimbawo ke nalabye aka Mukama Katonda woli kankubire mukonako kube verse kube chorus va mu chorus paka mu verse katandika na verse katika soke ne verse kwa peacemaker gwankumira omwoyo aronyese nkuba n'omusana n'okumeno mayikingi obambile miteliyo ensesula envulunga kuba nali najema emboko zonkubaye era nsula nnumwa kedde kwenenya ensenyize mbikoye Katonda oli eyanteeka mu nsi sabo nsasire nange mbereko bulungi Katonda woli mu kifaananyi ky'omwendi kusaba nsasire nange mbereko bulungi Katonda woli eyanteeka mu nsi nsaba nsasire mbereko bulungi kaddemu Katonda woli yanteeka mu nsi nsaba nsasire nange mbereko bulungi Katonda woli mu kifaananyi ky'omwendi nsaba nsasire nange mbereko bulungi ng'omwana eyazaawa nga sirina future binchunya kufa yenza kwebera bingi Ziz you talented bro kama mulungu kanzirire muko nkuyimbisa kuba boyimba nyumirwa nembadde
njagala ne barwriter abali eyo bannabitone abali eyo bamanye ensi bitone ki byesobola okusubwa singa tugayaala ne twebikka essuuka z'okkotogera okweyagaliza n'obulyake ebiseera ebisinga gwali eyo tekinnakonkona ku luggiro era nno tonnaggala nawo tolinawo olaba kabiwe kaliva munnanga ni yali amanyi nti omulabe sitaani ali konkona ku nzigi zakonkonyeeko era ani yali amanyi nti balitende walirwabo ne bamugulira ani yali amanyi nti alitusanga mu ddembe okuviira ddala mu lusuku Edeni n'ayita mu musota ne gukema omukyala olwo n'atabangula eddembe lyaffe ani yali amanyi nti alikolera amalala mu ggulu ne bamukuba tteke omulabe sitaani n'ajja wano ku nsi eyatusanga tuli mu ddembe lyaffe n'alaniko tukema n'okututabangula obwongo ani yali amanyi nti omululu obulyake n'ettima biribeerawo mirembe na mirembe nga biviira ddala ku bajjajja baffe story ya Cain ne Abel wagisomako wagiraba kwali kweyagaliza na ttima so mumbeera nga zino amaloboozi nga gano begasituka nze nsuubira munebitone munnanga ali eyo gaggulira kuba tomanyi olw'enkya lunaaba lutya kyandiba ku mmeezayo kyandiba mu famireyo nga gwanoonya obwenkanya oba nga gwalina amaloboozi agatawulira gweyagala okuvaayo gagguse naye nga kyewasiga obukyayi okweyagaliza n'effutwa bitandise okulondoola olwo nno okuzikirire nga wejjusa mbasaba tuleme kuba babaka b'ababi mbasaba tuleme kuba babaka ba mululu mbasaba tuleme kuba babaka bankwe kubanga ago nno maggwa tugateeka mu makubo gaffe naye bwe tuli batudda nga ntufumita ebigere oba okufumita abaana baffe mbadde nsaba onziriremu olowoozaako nosinga nkubeera ennyimba 5 zosinga okwewulira 5 Adamu bwe yakaaba neyegayirira Omukama nti banyambe taata ekiwubaalo kintigomya yamuwulira Mungu yamutondera omukyala teyamutondera musajja munne mu bakazi mulimu amaanyi nze kati ebitiibwa mbisa wali bamama b'ensi ne mbavunamira gwe wonoojemu n'oba mubi bagondera ofune ku weni kaddemu Adamu bwe yakaaba neegayirira Omukama tibanyambe taata ekiwubaalo kintigomya yamuwulira Mungu yamutondera omukyala teyamutondera musajja munne mu bakazi mulimu amaanyi nze kati obuyaye mbusa wali bamama b'ensi ne mbavunamira gwe bwonoojemu n'oba mubi bagondera ofune ku weni tugende amaanyi g'abakazi g'ensi bamanyi by'olina nananana n'ebyo bye weepanka ne weerabawo bayiwa musaayi ng'ozaalwa olai Solema onene strength of a woman strength of a woman strength of a woman is the strength of the woman strength ya man baby cho lapo wekali kaziremuko katini nkadde mungaje nakatandikira Adamu bwe yawanjaga Adamu bwe yakaaba neyegayirira Omukama nti banyambe taata ekiwubaalo kintigomya dadi yamuwulira Mungu yamutondera omukyala teyamutondera musajja munne mu bakazi mulimu amaanyi nze kati ebitiibwa mbisa wali bamama b'ensi ne mbavunamira gwe bwonoojemu n'oba mubi bagondera ofune ku weni wali ku musaayi amaanyi g'abakazi g'ensi balina by'omanyi ne by'otomanyi n'ebyo bye weepanka ne weerabawo bayiwa musaayi ng'ozaalwa olaje Solema strength of a woman strength of a woman amaanyi g'omukyala kanziremu omulundi gumu mbadde nsaasira busaasizi kubanga sisobola kwekweka ddembe lye nina ku mutima era sisobola kufuuka mulabbayi mbadde nsaba kanziremu omulundi gumu Adamu bwe yakaaba
neyegayirira omukama nti banyambe taata ekiwubaalo kintigomya dadi yamuwulira Mungu yamutondera omukyala teyamutondera musajja munne mu bakazi mulimu amaanyi zakati ebitiibwa mbisa wali kubali bamama b'ensi ne mbavunamira wansi kwebono gye munoba mubi bagondera ofune kuwini njirabyeko ekyo amaanyi g'abakazi gegensi balina byomanyi nebyotamanyi n'ebyo byeweepanka ne weerabawo bayiwa musaayi ng'ozaalwa kugira mu vaasi eyokubiri kale amaanyi g'abakyala gasoba gwate maama be bazaala ne Kristo ogenda n'omulimba byokola abeera bimanyi nasalawo okukulela enkulungo y'amagezi bakazi abazole olina okuvunama nja kugondera amateeka bamami bwe naagaana yakugondera amateeka bamami bwe naagaana biba bigere mu mpaji mulina ensenga ezenga nettani eŋŋaana biba bigere mu mpaji mulina okwagalawo kwenkana ettani ebyalaali abakazi bisima omukyala bw'omukyomera ng'embeera esajjuka bababoggolera eyo ebikunta bwoba obwengula ng'owebbeera anyumya basukka ku byomanyi bamaanyi ne mujjana abakazi kirombe kya golodi basatiza ne malayika Mikayiri oba mukongo bawe Germany Mikayiri wamulaba tonyoma kabe mumpi mu saizi mwe bakitange mu kukiika muyeba kabe generali akabunduka kakasuka strength of a woman is the strength of the world. Strength of a woman. Strength of a woman, no. Is the strength of the world. Waimba na kazungu. Tugende mu lwakubiri wansubiza ennyimba 5 tugende mu lwokusatu. Ensi yali yakweka wa. Ebyukanga netonya. Tugende maaso. Sisira bazenkana emyoyo. Amazima mulimu mutima nine kinuma lwakuba nsirika. Kiba kinuma bulaba nfuguma nafuuka mulalu mu makubo yonna gye mpita bandaba maguka wazaala wozisa amakubo gange ag'okusanyuka mbeera nkolima naye ndikomawo okukolimanga nze omwana enzaalwa atalina musango wansuubiza n'okubifuna biri bye nali nabyo ndikomawo okulindalinda eno nsi y'abanene bokka mwe tuli omunaku ng'afudde katonda w'abanaku yangu wojune ennaku ng'etutta katonda w'abanaku yangu wojune ebyaffe bibi dunda bibi labongo bibi ennaku ng'etutta oyo katutujune Mungu bambi bananyini nsi twagala tuba bami tugende mu vaasi muli banene mwebale kugejja naye mutunyigiriza nnyo ku kisenge tiyagaasi munsi mwe tuzaalwa tweyanziza mutukubya amakuli kati tuli ewange byendya mu biseera bwe tubagambako mutukuba mpi eyekalakasawo y'abasinze tanoonya kufuna alwanirira nsi mwe bannaffe muli mu kuyoola neza kyoga muzaayita wala nnyo egwe ennyimba ezo lwakusatu nkubiri olwokuna wangambye 5 tugende ennyimba nzirina tugende tesobola kunzigwa tugende togaana kulinze wali wansi mapeera Your Majesty kwegayiridde mpe ekibanja togaana kulinze wali wansi mapeera Your Majesty kwegayiridde mpe ekibanja olwakuna kati nkufundikira kati mpa ku vaasi yo vaasi yo vaasi twagala abantu tubasiigire kiki ekisobola okutomera singa bannabitone tubajajingiranga ku byenfuna n'okubasolooza tugende mu maaso nkuliko kuva buto
gwe wansibe enkoligo oli kito oli walulyo gwanyumira obukomo amapenzi wegali mwana muke jango gatwala olye princess omanyi tinagwa mulavu kati bitwale byempolota lisiriasi gwansamaza ipusizo zantamiza wenotunula nenjugumira nkuliko kuva buto komao gaye na talent mbadde nsaba waliwo abantu abali eyo nga balina omukisa gwe bandiyagadde okuwa oli ali yagamba nti singa aziizi nanga mpandikira yakayimba nga kali ke yawandikidde Eddie Kenzo singa nyambako singa nkwatira ku mwana wange kubanga kyenkulabye oli musajja musiraamu tonywa vitamins oyina eddiini ate ndowooza oli decent oli mwetoowaze sinakulaba muko kavuyo konna amazima sina kyenimba mbadde nsaba abantu obe ku namba y'essimu abandiyagadde okunoonyaako kubawandiikira eri 0708 0708 26 75 95 95 ewedde jiddemu 0708 26 95 95 kati mbadde nsaba ewatali kunjeemera wate nze ndifaaniwo nzaagula byoteeseteese wadde sinnakuwa kasente naye mbiguzizza essuubi lyange n'essanyu mbadde nsaba onziriremu kayimba kali nkulowoozaako ewatali kwogera kigambo nakimu mbadde nsaba okanziriremu kati kuno tukakuba effuulu tugende akayimba k'omusajja nga okeesibyeko nagambye nti wali kunjeemera koze kyewayogedde amazima ndaga omutima ogwa zaabu maamawo ebikolwa nfu by'okukola buli kange ne kakuwa nfuuke balo okwagala kuli eno okunsumbuwa naye omutima gw'omusanyufu nange njagala manye bw'osula bintu biteekemu obugunjufu obudde buliyitawo nga wekoza omukwano njagala nkuwe mu bujjuvu omazima lwaki tonzazirako naye nawe oyagala nkole ntya kale awecenga tewenyenya kulowoozaako bakuba mama enawe cyanga kumisinga nyonyonyo kinuma lwanyabongana obudde bw'ekiro sikyebaka mbeera nekyusa uli balumu n'abasezi balimpulira nkwano nyamba kaddemu ndowozangako akuba mama obeera wecyanga kumisinga nyonyonyo kinuma lwajowegana wali obudde bw'ekiro tewebaka kyebaka mbeera wekyusa kali luli balumu n'abasezi balimpulira nkwano nyamba eyokubiri basi wenkuleka kenda nomola maaso era nyabo neganziza katonda muka eyakuteekako feesi buli wenkulaba nenyumirwa amaanyi g'omukwana gogo nteekamu singa naawe ogenyigiramu weebobereyo obeeramu zenga siri naawe mbeera mulalu naye maama okwagala kubi kati laba nze nabinsuza bubi Brad ina talent good to go katonda agikuwadde kiri eriggwe okugikozesa okumuweesa ekitiibwa oba okumutyoboola kiri eriggwe ogikozesa okuzimba ensi yo oba ogizimbulula kiri eriggwe ogikozesa okusobozesa abaana abato gitunuulira ne bagiyigirako oba okubeesittaza nze nno nkukiririzaamu osobola olina omukisa kubanga ow'ebisiraani n'atalina mukisa tasobola kujjako mu kamera bwe bakola appointment z'okusisinkana ng'omuzindaalo gumunoonya waakiri kabooda kamukuba n'avaako okugulu gwe ekyokuba nti ojjidde ku booda nitusisinkana otafuna kazibu nakamu mu kkubo kiba kitegeeza nti already oli blessed oli favored katonda akutaddeko okwagala kwe n'ekisa abirinza obikole omuntu ow'ebisiraani bwe yazaalibwa yafiirawo oyo atali wa bisiraani katonda gwe yayagala n'amuteekako okwagala kwe yakula
era nkulaba oli mukulu toli mwana muto ekitegeeza Katonda yakwagala nnyo era oli good to go mwana wa Katonda nkusabira owangule buli kadde time nawe owulira nti oyagala microphone olina kyoyagala okwogerako eri eggwanga nze wendi kyana eno yaffe abayimbi yava mu bulumi enkokora enkwe n'ettima bye baatubikangako kukyoboola twagamba ekimala kimala bwe twafukamira ne tusaba Mukama yatuwa MR live okudduukirira buli munnabitone munnaffe n'oyo atali munnabitone ali mu mbeera z'ensi ez'enjawulo naye ng'agaanye okuwulirwa bwe tubyogera wano biwulirwa bitukuzibwa era bikyusa emitima gyaffe bwe biba bya butwa obutwa butuva ku mitima ne tusenga okwagala nate bwe liba ddagala baliwulira ne bawona kulwa n'ensi yange mweraba